Era omusajja eyanyingiza Illuminati sisobola kumwerabira mukwano gwange oyo lwakuba naye musabira bwe nasobya neŋŋaana okuwaayo saddaaka nkunnyonnyodde nti obulamu bwange bwonna bwatandika okyuka era neefuna ebizibu ebyenjawulo nasooka funa accident eyo yali etututte era mu budde obwo nga naakakola obujeemu ekyali waffe naafa bebideo. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Okay, batumiddeko yense penike 256 abalabi baffe aba UG Now TV mbabuuzizzaako si mulala nze kennyini olunaku lwaleero era nkomyewo n'omusajja ono abasinga mwamulaba ne mungamba benike nze munnange nimbagamba nti ndi mukuleeta UG Now TV gwe just weekuumireko gwe wasubscribinga mukama akuddizeewo ate gwe tanaba kusubscribinga olinda ki subscribinga obeere nga osobola okufuna vidiyo saako ni programs ezirimu amakulu okategeera tomala budde nabiri bugundi bi programs ebyokweyambula n'olaba ebintu naye nga ate bijja ku draininga yo obulamu bwo bikuleke nga obulamu bwo bukononese wasubscribinga ku mukutu gwa UG Now TV mukama akuddizeewo olunaku lwaleero sijja kwogera bingi kubanga tulina pologulamu yaffe abasinga omwa subscribinga kwenu guguno omukutu mumanyi kiki enjogerako ono omusajja mwamulabako. This is not the first time ndowooza guno gwa kusatu wembasa erimbye gwa kusatu twakoma waliwo we twakoma ng'ono omusajja akyatunnyonnyola naye lwakubanga akadde nga saagala vidiyo zibeere empanvu zikulemerera okubeera ng'ogiraba kyova mbikutulakutulamu kategeera bulungi. Anyway kansooke werokaminga ono omusajja abeere nga atubuuzaako era tugende mu maaso mpola mpola. Nkuyite musajja wa Katonda lwetinaawo oba nkuyite musajja wa kale anyway soko obuuzeeko kuba tulaba. Okay, abalabi baffe aba UG Now TV amanya bampita Ronnie King official era nga ni musajja muyimbi. Nzize wano okubongera ku story yaffe mbannyonnyole Illuminati. Njiwona ntya era bubi ki obuli mu Illuminati. Ebibi bye wasangayo. Ebibi nasanga na mbeera ki gye twayitamu. Naye eriyo n'ebirungi. Ebirungi era tewali kibinga tewali kirungi. Wali ebibi bye wasangayo. Ebirungi bye wasangayo. Naye ekirungi ekibeerayo era kiwunzika ng'ofunyemu bibi. Ekitegeeza ekibi? Era emini ekirungi kiwunzika nga kiri kibi. Era nga kibi. Teriyo kirungi. Ekirungi ekiriyo nti osobola okufunamu essanyu ery'omwaka ogumu awo. Ery'amangu. Naye ne ligenda. Kati omulundi ogwasembayo nali mbannyonnyola butya bwe twali tukola saddaaka zaffe mu Illuminati. Obudde obwo bwe twakolanga saddaaka nali ngeze okubannyonnyola mukwano gwange oyo kennyini eyantwala ku saddaaka ye engeri gye yali awaayo engeri gye yali akozesa yali ngeri ya 12. Ye yawaayo ng'awaayo mukyala we bwe yawaayo mukyala we ne bamala okumusaddaaka n'akwata mate eyo obeera n'akasenge mu nnyumba yo nga tukaggula era akasenge ako mwe yassa omukyala. Bw'amala omussaamu mate eyo sebo olina okugendangayo bw'aba abadde mukyalawo nga olina okuba nga omunaazanga. Wokoma okumunaaza nga wokoma okufuna ki? Sente. Okuba nga ofuna ssente. Wabula era nakugamba nti yadde oba okozeyo saddaaka era sitiiru okukubanga okwebaza wabula olina okukolera ddala ki eri yennyini ey'okubanga feni eyo ereeta ssente naye eriyo n'ey'obukuumi nga nakunnyonnyola ku misambwa gino nti mu Illuminati emisambwa tusinza emisambwa emeka? Esatu nga we nagikunnyonnyola ate nga zonna zaali malayika kuva mu ggulu. So kati mukwano gwange oyo yamala ebbanga nga naye akola ekintu ekyo sofa emyaka gyalinga 5 nga naza mate ya mukyala we
nga anaza maiti gye yateekayo mukasenga ako nga tokagula era butuuka ekiseera mu mwaka gumu n'emyezi 3 maiti eyo netandika okubanga ibanga eddamu obulamu ibanga eddamu obulamu era nga tevunda era ffe mwaka akawaayiro aka 1999 weba maiti eyo ewezezza omwaka gumu n'emyezi 3 etandika okubanga esituka neyimirira mu luumu omwo. Naawe wagirabako oba wawulira lugambo? Anti nze nali mwendi mukwano gwange buli kimu kye twakolanga eri mu Illuminati okweka munno. Muba mumanyi ekyama kya munno? Teri kyama. Timulina kyama okujjako nga muvudde ni mujje eno mu bantu ba bulijjo. Bwe tujja mu mmwe awo ebyama weebiri tusobola okuvaayo ne tujja bino bye tubadde tujja mu bbaala ezo ne tuyingira bbaala ekutte nnyo muli omwo muli mu kunyumirwa bulamu bwammwe ffe ne tujja ne tutandika okubaako bye tukola mu bulamu bwammwe. Nga biki? Tusobola okujja era omulundi ogundi vidiyo egenda okuddako omunaawa mumpadde omukisa ngenda kubaleetera kuzimu empeta. Empeta zennyini okyazirina? Kuzimu empeta. Okyalina ezo empeta? Waliyo kuzimu nja kubanga nzibaleeterako wano. Lwaki tozze nazo nino? Singa musajja wa Mukama akkiriza. Omanyi abasinga bagamba nti eyo biboozi just mugeta bugesi. Singo bannange nyamba buyambi wookomerawo wano okomewo n'ezo empeta njagala olaga abalabi baffe. Era bwe njagala mbaleetere ku mpeta ezo mbaleetereko ne ku bintu bingi. Waliwo feyo mu Illuminati waliwo n'obukomo bwe baali batuwa obw'abammemba era nakati right now abakyaliyo babwambala ate munaye ekyewuunyisa n'abataliimu ennaku zino obalaba bagenda ezo empeta ne bazambala naye nga tamanyi kyetegeeza era n'ayambala n'akakomo nga tamanyi kyekategeeza naye mbakakasa nti ngenda kubanga mbannyonnyola era bwe mbalaga. Mukwano gwange oyo yakola saddaaka nga wenkunyonnyodde nti mu kawaayiro kaffe aka Illuminati ketwali ebiseera ebyo nga nkyalimu aka 1999 nga bw'oba okoze eyo saddaaka butuuka ekiseera maiti eyo neddamu obulamu neyesimba mu luumu yaayo omwo naye wokoma okubanga ogisiimuula oba okuginaaza ng'ofuna obugagga ate naye weekoma okubeera n'amaanyi era etuuka ne ku ddaala eritandika okubanga yo kennyini enywa omusaayi nga yo kennyini enywa omusaayi era ng'otuuka ekiseera n'okwata omuntu omulamu n'omusuula mu luumu omwo n'oggalawo n'omusanga nga yanywereddwa omusaayi gwe n'otwala ne musuulayo gye mumusudde yo nesigala nga weeri maiti yenywa omusaayi gw'abantu era maiti yo esigala enywa anti bakama baffe bosi wange sooka oyogereko n'oyo omusajja alekerawo okukoonakona ebyo ebintu yitawo mpolampola yitawo tofaayo. Bakama baffe bamala ne bajja mwaka akawaayiro aka 1999 ne babanga bakonectinga bulungi nnyo eno saddaaka yaweebwayo nefuuka ekyokukozesa kuba yalina omukisa era nefuuka ekyokukozesa nebanga ekozesebwa era yo etuuka kweri eddaala erikola ki eribanga enywa omusaayi kati munnange oyo era right now naye ebyamusobako naye byamusobako era gye bujja mu maaso eyo wetunaba tutambula njabaleeterako okuba mu ttiimu yaffe abasalawo ne tugamba enkola ze Illuminati kitegeeza toli omwava mu ebyo ebintu muli bangi era twalimu abawera abaafuna ebizibu ebiwera tetugamba enkola nimusalawo nimubivaamu enkola tetugenda gisobola era ngenda bamba kuleetera abamu nga bawala basindikibwa mu bibinja ebyenjawulo wano nga bagenda ne batambuza ebisiyaga by'abakazi ba lesbians nga baawe bapromotingira ekibiina tujja genda nga mbaleetako kuba nabo benenya batuuka mu mbeera yonna etuuka ku ssaawa esembayo kuba batuukako mu bulumi nga nze bwe nalimu nabannyonnyola nti nze omusota gwankozesanga twakola saddaaka nga ziba nkambwe nnyo naye bw'oba otunuulidde obulamu bwa Illuminati ebiseera ebisinga teweebaka. Lwaki teweebaka? Ffe era ogenda laba nnyo nti mugenda tandika otambula mu bibaalabaala musange abamu ku bayimbi mwe bimwagala ennyo bali eyo tebeebaka abamu baweddeko n'emibiri nimugamba musajja bafana oyo ng'akubye endongo w'amaanyi naye yenna nga tagejja
nga kasajja kakogga bukozi eyo saddaaka ye yawaayo omubiri gwe butagejja n'okwebaka kwennyini nze nange nali seebaka era kati naakajja entandika okwebakako naye nali seebaka naye bino ebintu bya Illuminati oba zino just ziba mboozi buboozi sooka olinde eyo waliwo awantu kwegamba omuntu nga kwegamba wogendayo mwe muba mufuna mutya ssente zino oba mufuna mutya ebyo ebintu baba batya okutuwa obugagga Illuminati nga we nabannyonnyola ati first yo nga yo toginoonya kuba yo yeyenoonyeza omuntu waayo gweyagala kati yo bw'oba gwe ngo ogiyaayaanira bw'ogezaako okunoonya yambako kugonzezaamu nga naye ekwagala kyekiri nti nze we twagezaagako naginoonya kuva nga ndi muto nga mpulira embeera gye nkuliddemu entamye weewo nti we twateekawo poto ne mukwano gwange oyo eyantwala nayanguyirwa okukola ki okuba nga ŋŋenda era kati enfuna gy'ofuna obugagga bwo eri bweti eri bw'oba okkiriza nga mugenze n'okkiriza nga we nabannyonnyola ku ntandikwa byonna tesiti ze bakuwadde oba ebigezo n'obiyita mu Illuminati nga yo kye basookerwako kuwa nakugamba nti owaayo guno omusaayi ogukola endagaano yo n'okuba nga mukwataganya oyingidde mu famire bw'omala eyo empeta gye bakuwadde bakusitulira kati katugeze ku bana abayimbi nga nze nange kennyini ndi muyimbi mpaayo kuzimu ennyimba zange eziri mu studio zentanaba kuta nduwaayo oluyimba olwo neŋŋenda ne mbawa olwo oluyimba olwo wemmala oddubawa bo ne banfunira teito yaalwo era ogenda laba nti omusajja yakola oluyimba wano baluyita Sango naye nga yali mukazi Kenzo ne Gundi ne Martha Mukisa oluyimba olwo Sango ekyo ekigambo mu Lugundi mu Luzaire kigambo kya kusinza kusinza bali mu twali tuli kusinza nga patuyimba Sango nyenyamawo Sango muba muli mu kusinza ekyo ekigambo kya kusinza kati owaayo oluyimba lwo bw'owaayo oluyimba lwo nga nze neŋŋamba kampeyo oluyimba lwange Kiyamaani nenduwaayo ne baŋŋamba luno oluyimba terulinabeera Kiyamaani lubeere Gamala oba lubeere bwe luti ne bampa teete yalwo ne producer gye mugamba konza oluyimba lubeere bwe luti era bwenvu eyo already design eba evudde wansi capital taba mungi ogenze mu Illuminati sofa basobola n'okuwaayo akakadde nga kamu wansi eyo bagabayo n'esente n'okumawo n'akakadde ko kamu mu nsawo n'empeta esente ezo zibeerako obukwakuliso era we bazikuwa ne woba nga wayingiridde poto eyo okugendayo wawanvu nnyo okutuuka e Kampala gy'obeera tolina zikwatako yadde 1000 nti odde paka gy'obeera paka nga wayiseewo ennaku 3 era nga omaze ozikolerako emikolo 3 kubeerako emikolo era we bazikuwa kati tukuwadde ezo ssente n'oluyimba lugenda bbeera bwe ruti gwe nojja nakugambako nti Illuminati ya kaakati egenze ekyukamu kuyemabega eyakakati waliwo ne Gundi waliwo ne contract era abaana bali mu kuyingira mu Illuminati abasinga bali mu bakozesa contract zitya ogenda no signinga era eba contract eba olupapula lubeerako ekibiina kya Illuminati kyojoyinize nabagamba nti wano ku lukalu lwa Africa tukozesa nnyo brotherhood eyo yesinga okukola wano era ebeerako brotherhood oba ogenze mu Freemason ebeerako Freemason kati woba nga olina endala gy'ogenzeemu era naye contract ebeerako ekyo then contract eyo mu mabbali wano basaako n'akafaananyi babikyusizaamu bagenda baziguredinga nti amaanyi ga Illuminati gagenda gakola ki gasansaana buli wamu nti bakukuba ne ka passport photo ne bakassa ku mabbali wano awaki awa contract eyo era ogenda sanga ekiseera nti omwana ayingidde Illuminati wano naye nga alina okuba nga alinnya ennyonyi agenda akungaanire e South Africa
bino bye balinnya ennyonyi mupozi gundi alinya ennyonyi era gundi alinya ennyonyi mugenda mubiraba wano njagala mbawo example zange nga sibakweka kuba byenjogerako nze mbadde musajja wa nnyanja mbadde musajja wa Illuminati mutunuulira omwana ono Kapiripiti oyo Kapiripiti yajja yansangayo nawe Kapiripiti tali mu Illuminati Kapiripiti yajja yansangayo era sawa zino be bamu abaana abatunuuliddwa wano okubanga bakuzibwa okubanga bali kulutingibwa babeere ba agent wana Uganda wano e Uganda kubanga omusajja abadde atutwala wano e Uganda abadde Jeff Kiwa sijja mutya mwogera kuba nze ndi muyimbi ali nabagamba obulamu bwe nayitamu buzibu nnyo kyovulaba nvuddeyo mbyogereko oba nfa nkoleki ofe nfe kuba binayitamu tojja bingi kufa mu linnya lya Yesu binayitamu bingi n'ebibonyoobonyo Lucifer bye yankolako byali bingi ate nga naweereza bulungi waweereza bulungi kati sooka olinde ekitegeeza gwe buli saddaaka gye bakusaba nga wagiwaayo nawaayo saddaaka wawaayoko saddaaka ki saddaaka saddaaka zaali nnyingi mu nnyingi ezo twagala tuwulireyokko mwagala ziwulira naye era kati nze ndi mukweddaabulula era benasobya nkimanyi mukama kasita nakkiriza yansonyiwe kasita yandeetera omusajja we okubanga ntaasa okuva mu kibi ekyo nakkiriza era benasobya n'abo benajja mu bulamu bw'ensi eno kimanyi bansonyiwa waliwo bewattako saddaaka nawaayo nnyingi sigenda kwekweka nakugambye najja mu kamera kwogera mazima bangi baafa naye nange mu nsonyiwe nali njagala kubeerawo era mbeere bulungi era bangi bali eyo battibwa nakati bakyafa lwakubanga nze nagivaamu nagiwona naye bannanga abalala bakyakwasaganya mbamanyi naye ate Illuminati ekirungi kyayo kiri ekintu kimu nti munnange ne bwowaayo saddaaka eziwera zitya era nawe butuuka akaseera ng'olina okuwaayo eyiyo gwe kennyini ng'eyagala gwe mwennyini gwe kennyini ng'olina owaayo era butuuka ekiseera nze nabannyonnyola nti ebintu byonna okwonooneka byava ku mwana wange era mu maaso awo mujja bba mulabako ne mukyala wange ajja bba abannyonnyola ku byamutuukako walina n'omukyala nalina omukyala nga ndaba ng'oli mwana muto era ali Illuminati tusobola kula ng'olina ssente gwe tunuulira kamiliyoni asobola okula omanyi nga ligimu nnene wano ekuze ne bafa nga kamiliyoni waali bino mu Illuminati eno omazeeyo bbanga ki Illuminati nagimalamu ebbanga siringi nagimalamu emyaka gyalinga 7 myaka 7 banga lyali ttono naye mu myaka 7 egyo giraba oba owaddeyo ekiwera ng'olina emyaka Illuminati okugiyingira nalina emyaka gyali 18 nalina emyaka gyange 18 era omusajja eyanyingiza Illuminati sisobola kumwerabira mukwano gwange oyo lwakuba naye musabira yakyabirimu kuba yakyaliyo akyanyumirwa akasente akuba Illuminati bwe tugibeeramu otuuka ekiseera nga we nabannyonnyola nti ffe tujja ne tutandika okwana emikwano abaagala okujoyininga bano banoonyeza Illuminati embuze ne tutandika okukola ki okubakwasaganya ng'omutwala nga mukola nga ba agenti tukola nga ba agenti kuba kati nze nabikola teri kyentakola ki kati oyo gwotwala ki ofuniramu kati nze bwenkera nenkutwala benike nenkutwala mu Illuminati gwe bwogenda notandika owaayo saddaaka ezizo nze ate nkendeeza ku zange ze mbadde nina owaayo mu mwaka we mbadde mpaayo saddaaka zange 3 bwe ntwalayo mu mwaka bamemba 3 mpaayo saddaaka emu mu mwaka ebbiri nga bazikendezeza ebbiri zigattibwa kuba ne baba nga bampeerayo era ogenda sanga nti abantu bangi nti Jeff Kiwa yatwala wano twalaba yatwala AK47
AK47 ne bimusobako ngaffe nganze ebyansobako nti naye n'agaana okuwaayo abaana be bw'agaana owaayo abaana be jjukira eri oba otegedde ekyama ate nakugamba nti Illuminati bw'eba yakusiima ekola ebintu bibiri esobola okusiraanya nekuteeka mu bulamu obukyasinza obubi oba okujjawo era bw'eba ekusaasidde nga bakusaasidde basobola okuwa obulamu obubi n'obanga ogenda pambana nnyo okubanga oddamu ofuna akasente yadde omutwalo nti eyo yemu ku life eyatuukawo mu bulamu bwange nti nze bwe nagezaako okujeema nesigala ate nga mbalaga nti mbali nga ngenze mu kkomera mu ngeri nange gye ntaategeera era nenesanga nti maali yaabwe gye nali nnina yonna etandika okuba nga ekola ki esaanawo nembeerayo nentuusibwako ebizibu era pulaani zaabwe zaali zakufiira muki mu kkomera nga nina okufiirayo lwaki nti najeema wesanga nti AK47 yajeema naye mu mwezi gumu n'aba nga akoze eki afudde kuba kati mbuuza gwe lwaki wajeema nze ati nange ensonga zaali zakuwaayo mwana wange wali oyagala nnyo omwana omwana wange oyo nali mwagala nnyo neŋŋaana okukola ki omwana ono wamuzaala nga olwedde oli mu gundi mu bintu omwana muzadde mwendi kati neŋŋaana okukola ki omumuwaayo olw'omwoyo gw'omwana emabbali nali mpasiza omukyalo owokubiri walina abakazi baŋambye nga baŋŋambye funayoko omuntu omulala ofuneyo omukazi omulala era omukazi gwe nafuna oyo omulala yafa nawunzika bamututte nensigaza ono apambanye omanyi woyogera bwotyo nina mukwano gwange oyo wabuwala mwana wabuwala nkimanyi ofollowinga guno omukutu ondaba bulungi naye sijja kwogera linnya mwana muwala oyo yawasibwa n'omusajja nga direkita w'essomero ddene kati yamuwasa nga ye wakusatu yali wakuna yamalawo nga myezi 6 owokuna n'asooka n'afa n'owokusatu oyo mu mwaka owokusatu n'afa kati wenjogera lweti nawe ye omukulu omusajja ayongerako bwongezi mabega agattako emabega bali we bafa bali ow'omu maaso yafa mukama katonda wange nyamba buyambi mukama akunkuumire kati oyo eyo engeri gyatambulirako ya 13 eri gyotugambyeko gyembagambyeko nti obawaayo deni bamutwala omulambo gwe obaako newoguteeka tebagiziika tegusobola ziikibwa kati bano bwe batugamba nti baziise bamala ne babaziikulayo babaziika birala bw'abanga wamuwaayo mu ngeri ndala asobola oziikibwa naye kweyo engeri gye mbagambyeko eyo13 aba tasobola ziikibwa era olina onoonya embeera yonna gy'oteekawo okubalaga nti either yatambulamu alina gye yadda nga gw'ofuna musimbi gwo gwe osigala ofuna era kati nze mukyala wange bw'atyo n'akwata awo yali owokubiri kati Illuminati eno kigendererwa ki kyeba erina okubeera ng'ebawa ssente Illuminati okutuwa ssente tugaggawale eyagala tusike ensi yonna kuba nabannyonnyola nti Illuminati kabinja akatondebwawo ku nsi wano mugayita masitaani naye we baali mu ggulu zaali malayika era malayika ezo nabannyonnyola nti mu ggulu malayika eyo enkulu mwe gye muyita Lucifer baali bagiyita Baphomet Angel Lucifer yali Baphomet baali bagiyita Baphomet nga lyerinnya ly'obwakatonda ne mbannyonnyola nti waliwo Zuisi saawa zino yoyo gwe bayita Versace era gwe mwambala ku ngoye abamu muziraba ziriko Versace ogwo musambo oguliko emitwe omutwe nga guliko enviiri naye nga misota mitwe gya misota 10
bonna baali ba malayika ne Bethero zonna zaali malayika 3 mu ggulu naye okuva mu ggulu nabannyonnyola nti oyo Baphomet yalabanga Katonda alina kye yateeka mu muntu eky'amaanyi okusinga ye nti ye yalina amaanyi agakola buli kimu n'agafuusa buli kimu nti ate yali malayika mu ggulu Katonda gye yali yagulumiza ennyo ng'agiwa obuyinza obw'okubanga efulumamu amaloboozi aga buli kitonde Katonda kye yatonda era ng'eraba y'amaanyi naye nga eraba omuntu Katonda alina gye yamuwa kye yateeka mu muntu nga ye tekirina omuntu asobola okujeema omuntu asobola ojeema oba nakkiriza kati bwe yalaba ekirabo ky'omuntu ekyo n'esalawo eyagala okusinzibwa mu ggulu we byalema kwe kugigoba negera nabannyonnyolako ku bubonero bwe tugenda tukolakola buno ffe gye mbeereddeeyo mu Illuminati aba Illuminati mwe sayini ze mugenda mukola muveeyo ne mulaba omusajja mbu yagize obugalo bw'ati nammwe ne mukola ezo zaali sayini ezivuma Katonda nga bava mu ki nga ziva mu ggulu tulaba akabonero k'eriiso nga kali mu triangle akabonero ako era mulaba wano abantu bangi bazanyi ba mupiira bayimbi bazanyi ba wrestling agenda n'agira n'ateeka ku liiso n'ayisaamu olulimi mwena mwene mukoopa muli mu kusinza era muli mu kugaba maanyi gammwe bye tukola tetubimanyi bye mukola temubimanyi akabinja mukongera amaanyi kubanga sayini ezo wezikoma otambula Illuminati eba efuna amaanyi kubanga mugenda alaba nti ekiseera kijja tuuka nga Illuminati ewambye ensi eno ekigendera kyabwe kyakubeera nga ffenna tubasinza mwenna kubanga musinza Illuminati ng'obugagga bw'okola obusheyalinga na Illuminati ate butya nti gwe ebbanga ligenda tuuka nga benike buli kimu ky'okola abaana bo oteekwa okusaddaakangayo mu mwaka wadde sibigendangamuko era tutuuka ekiseera ng'ennono ezizzeewo nga buli kyalo kiriko ekifo we bakola ki we baweerayo saddaaka buli luvannyuma lwa myezi 3 era nga wajja tuuka ekiseera nga beerobozaamu singa abasumba tebavaayo ne basaba mangu mu budde ate n'abasumba abandisabye nze nabannyonnyolako nti we mbeeredde nga nkyali mu Illuminati nga batusindika ne tulumbagana buno bukyaki ezakatandika ezo jjukira ziba ku mulamwa butandikira ku mulamwa era Katonda abeerawo nga basobola okugamba kati erumba kyaki eyo bweti ne bweti nabannyonnyolako omusumba gwe natta wattako n'omusumba nabannyonnyolako omusumba gwe natta ow'egundi ow'ebuyukwe kyezijjukira obulungi nti nabannyonnyola wamugjamu maanyi oba namugjamu amaanyi ge ate nemmala nentwala omwoyo gwe nengutwalira bakama bange era tugenda laba abantu bangi ekyaki wano nze sigenda balimba kyaki wano zemulaba ezimu ez'amaanyi bannaffe tubadde nabo eyo nga musinza nabo tubadde nabo eyo babasindiseemu saawa zino abantu bangi bali mu ttambuza ebisiyaga okupolomotinga ekibiina bali mukola saddaaka zaabwe nze nabagambye nti eno sitoola okuvaayo ngibannyonnyole nina obulumi bwange ku mutima kati Mr. Loni King mbuuza kati guno omusaayi ate omusaayi beidawo soko tubulire omusaayi mwagukolekitinga nga mutya omusaayi gwe twasolozanga nakunnyonnyola nti bwe mba mpaddeyo ku ngeri yange ey'okusatu engeri eyo nsobola okugenda nze kennyini nenkutwala nakugamba nti batuwa babaako ne bye batuwa kasita mu Illuminati omalayo omwaka babaako bye bakuwa n'obiteeka mu nnyumba era waliwo bw'okolekitingira omusaayi ogwo nakugamba mu ntandikwa nti nze we nagenda bampa akasumbi kenanywako ak'omusaayi naye nga empunya gye guunyamu nga gulaga guluddewo ate kitegeeza ekyo kyonywedde mu bbanga erijja olina okukizzaawo gwe bw'ofumba emmere tolina kuyiya sente zigula ndala olina okuzzaawo era bw'ogunywa kitegeeza olina okubanga ag'amaanyi gonywedde olina okugazzaawo era bwe tutyo osanga abangi aba Illuminati kati era mubiwulira wano mubeera ku TV omanyi nze ntunuulira ensi kyova olaba navuddeyo n'ennyimba oluyimba lwange olwo gamala
nga nenenyeza mukama bye namusobya nsonyiwe kubanga nakola bingi. Tuvaayo nitugenda n'ogenda mu bbaala katugeze njagereza ku bbaala zaffe zawano kumpi n'ogenda ku Power King oba n'ogenda ku Vegas n'olaba ekibaala kikutte n'olondayo teboyo n'ogisaawo n'obagamba mundeetere wano abakazi ne bakuleetera obuwala nga 8 n'ogula omwenge gwa kakadde ne bunywa n'oteeka mu motoka n'otwala obuwala bwonna n'obutwala kuddako kamu ke kakomawo kamu ke kakomawo. Era saddaaka zaffe twazikolanga mu ngeri ey'obukugu ennyo nga tebasobola kususpectinga tosobola kutegeera njagala mbalage kuba nabagambye njagala tutambulireko ku mazima nnyo. Ebiseera biri mbadde nnyo musajja mubirabye wano abasajja bavuddeyo musajja n'agenda n'ayokyera omuntu mu nnyumba esegguku ne babagamba mbu yabadde mubbi. Bw'okwata omubbi olina kumwokyera mu nnyumba nedda mwabirabako wano nga Chameleone ayokyezza omuntu esegguku tomwogera musajja ajja tukuba oyo musajja atasobola tukuba kuba amanyi ajja kunkuba nze agenda kukuba Benike lwaki oleeta abantu tebanjogera kati nze nina okwogera lwa nsonga mbadde nabo embeera gye mpiseemu nga tebanyamba ate bo munange bye twasangayo tebatubuusa nti gye muzze bibi. Singa baali bakubuusiza wandivuddeyo osanga sandigenze nandibaddeyo omwaka ekitegeeza ono omusajja yagenda okwokya gondi yali ali mukola saddaaka ezo saddaaka oyo teyali mubbi gwe yayokya eyo saddaaka gwe bw'okwata omubbi omwokya bwokya tumukuba kibooko. Abantu bavuddeyo ne bakola saddaaka zaabwe. Twalaba wano Kamami Kaffe nkogere ngakakola kati twalaba wano Kamami Kaffe nako nga kasalaasala omuntu bamujja na wali ku supremacy wali kamukutte ne kamutwala kamusaze nako mbu mubbi kali eyo kabakubye endongo mwenna mufulaise muli mu kunyumirwa. Njagala nkunnyonnyoleyo Benike Illuminati yesobola okola member wa Illuminati yasobola okola ekintu ensi yonna n'ekiraba nti yakikoze naye n'atagambibwako lwansonga alina amaanyi go nabanyonyolako nti omusambwa gwaffe ogwa gundi bathero gwe gw'obukuumi kati osobola okola ekintu kyonna ne batakukwata nako n'omuntu n'atakuwuliriza n'obeera nga tokwatibwako n'obeera nga tokwatibwako era ngenda bannyonnyolayo lwakuba simanyi oba ojja kumpaayo mukisa omulala tutambuze emboozi eno paka weekola ki ndeete n'abantu kubamu be nali nabo batandika okubannyonnyola ngenda bbanga mbatemera era basajja mmwe mbagamba mwenenyeze eggwanga kuba ngenda kuboogera benenye kuba abaana b'abantu bangi bafudde beni saddaaka nyingi ze tukoze nze mpise mu bulamu obuzibu Benike nali nsuzeeko ne mate okusula nayo etyawo kwebaka nayo oba having sex with it nenebaka nayo ng'omukazi Mombasa awo wali ogenze Mombasa abasajja mpaddeyo saddaaka zonna ntambuzizza ekibiina nga buli kimu ekitambuliddeku oli kutambula ni mwana mulenzi amanyikiddwako nga Benike 256 oli ku mukutu gwa UG TV. Kumanyi zino story twabagamba dda nti tujja kuzireeta zibeere nga kwegamba zibasomesa. Lwaki tuleeta story bweziti like olabe ensi gye tutambuliramu ebintu ebisinga gwe woobiraba it is like that is ondowooza gwe obiraba mu black and white naye nga eriyo true color. Kati wemba nfunya abantu nga bano bajja ne batunyumizaako embeera gye bayitamu biki kubanga bangi tubeerawo just nga tulowooza nti ebintu by'omwoyo tibiriiyo. Kati mukulu wali ogenze wagenda gundi Mombasa kusula just na gundi na kintu ekyo nakola saddaaka zange bulungi kuba kintasobola kweka nze omu ku basajja abaali basinga okuwaayo saddaaka obulungi mu egi yaffe gye nali ndimu kuba mu bavubuke be bawa recruiting ekiseera ekyo nze omu kuba nali njagala nnyo ng'owaayo n'omutima gumu nga mpaayo n'omutima gumu naye ekiseera kyatuuka nga ndi mu myaka 3
olwo ekibiina ntambusiza emyaka 3 ne baŋŋamba tulina olukiiko wa e Mombasa era munange ne tusitula ne tugenda bwe twagenda kyalinga kigezo naye gwe Benike kankubulira obulamu bwa Illuminati gwe nayitamu saawa zino nzo ndaba ne bw'oŋŋamba bugambi nti jangu oyingire mu ssabo muganda wange ntya kati guno omulambo mwali wali ogumanyiko omuntu oyo wali omumanyiko oba mwamusangayo babateerayo buteezi omulambo kyenzijukira bulungi omulambo ogwo nali sigumanyi wabula batuyingiza room era twayingira abantu 3 bwe twayingira abantu 3 bannange buli omu n'abeera n'omulambo gwe era twagenda nga tetugimanyi ng'olina okuba nga weebaka nagwo era buli yamala okwebaka nagwo wayitawo ebbanga lya mwezi gumu ne batulinyisa ennyonyi ne batutwala e South Africa eyo okutwanjulira bammemba abalala era kyenzijukira obulungi nti bwe nali naakakomawo nanyumyako n'abantu bange era ebiseera ebyo lwakuba akawunti zange zisinga baziggala eyo gye nali nabeerayo n'abantu bangi ab'enjawulo nabeerayo n'oyo akakawala akati Zedi Kasimi era kaali kansaba bufumbo ate nga k'agenti wa stand akati Benike neebaka n'omulambo naye kyenteerabira kiri ekintu kimu nti wano mu kwebaka nagwo ate nawuliramu ku ngeri endala nga azifu omuntu gwe ni mu kwebaka naye alinga alimu obulamu nga yeesika era nga bwegwebaka kuba oti guba gwesikamukko nga guwulira fiiri sikuwulira naye ndowooza nti ku maanyi gaffe gali nga gwekanga maanyi guba gwekanga maanyi go saakitegeera bulungi awo naye guba nga gwesikamu Benike obulamu bwe nayitamu eyo omulambo gwesikemu obulamu bwe nayitamu eyo Benike omulambo ogwo gwakulaga nga mukadde nnyo oba omulambo gwali gulabikanga gumazeewo nga wiiki nga guwunyamu gwali teguwunya kuba kyenzijukira nti engeri ya 13 bw'oba ogikozeseza okusaddaaka omufu tasobola kuwunya tasobola kuwunya niwabeerawo omwaka tawunya nkugambye tasobola kuwunya gukozeseza engeri ya 13 kuba engeri ya 13 woba omaze oteekateeka ekisenge ekyo n'okissaamu bye bakugambye byonna n'obissaamu omukyalo oyo ng'oba olina mukyala we waka oba mwana wo ng'ogenda kukozesa eyo engeri ya 13 ositula musitule n'omugamba akasenge kano okalaba tekaggulwa era tolina kayingiramu naye njagala okole ki obeeko by'okantwaliramu gwe nga gwe mukyala wange oba gwe mwana wange kwolwo n'omulagiridde okayingiramu era munange tavaamu era yesaddaaka ebeeramu era yafuuka omutwe omukulu n'atuuka ekiseera n'adda kweri gye nkugambye nti levo y'okubanga naye atandika nnyo omusaayi era nga bwe butuuka ekiseera n'olwawo mutwalira omusaayi nga nkunyonyodde nti ng'amaze omwaka gumu n'emyezi 3 bw'otandika omulwisaawo mutwalira omusaayi kuba eri bakama baffe baba babanja era ojja tuuka ekiseera nti akakasenge mu nnyumba yo katandika okuba nga kagugumuka buli kadde olw'amaanyi agalimu nti oluddewo okubatwalira bayitiramu oyo okubanja naawe walinako omulambo gwo wakaawo ebyange nakunnyonnyodde Benike abalabi bange abalungi abali ku UG Now TV n'abannyonnyodde ndi muyimbi saagala
mbatiise nnyo ate ntuuka ku stage eyo ngezo bakulaba ng'ekimeke nga bandaba ng'ekimeke kikanywa musaayi bannange omusajja ono yalokoka nakyuka ali mu kuwa eno testimony just lwakubanga yalokoka era ndi mu kubannyonnyola bino byonna lwaki saagala bakweka njagala ensi abasazeewo okunjagala ne music wange munjagale era abasazeewo abaali bakwagala lwakubanga biri abaali banjagala olwabiri bye nali ndimu era na buli gwe nkonyeeko mu nkyawe naye ate kyemmanyi njogedde amazima era kyembasaba kiri ekintu kimu nti bwe muba muvuddeyo ne mukkiriza munjagale music wange nange munjagale ate munnyambeyo ekintu kimu mubenga omusajja wa Mukama eyajja mu kkomera twebaza nnyo kubanga yayingira mu kkomera eyo kuba singa si yenze nandivuddeyo nga nenenyeza neŋŋamba kanveeyo ku buntu bwange ekitegeeza wagenda okubeera omusajja kiri bwe kiti sooka olinde kiki ekyakuwalirira okuvaayo okuva mu bino ebintu okuva mu Illuminati anti bwe nasoobya neŋŋaana okuwaayo saddaaka nkunnyonnyodde nti obulamu bwange bwonna bwatandika okyuka era nenfuna ebizibu ebyenjawulo nasooka funa accident eyo yali etututte era mu budde obwo nga naakakola obujeemu ekyali waffe naafa bebideo mu biseera ebyo ye naafa naye yali yakola ki yali yasobya nabannyonnyola nti ye n'okufaako yatya kuba okufaako eri okutegeera nze nange nali mmanyi okufa kwange ng'onaatera okufa otegeera era guno gwe gwali omwaka gwange ogw'okufa 2026 singa sali n'oli mulambo era singa ndi mufu kuba nali ninafa ekitegeeza singa tiwafuna bizibu tiwandivuddeyo singa saafuna bizibu singa saajeema singa Illuminati nagisaavinga era singa bantu mmwe singa ggwanga lyonna mummanyi nga Loni King era singa guno omwaka mwansiibula era singa kati muwuliriza nnyimba zange nga nafa naye bwe najeema okuwaayo omwana wange nafuna ebizibu nenfuna accident zino enkovu zonna zolaba zino yali accident nenfuna accident yali nene awo we nagira ne bankwata 2024 omwezi gubadde gwa 7 awo awo nenkwatibwa nentwalibwa mu kkomera ku musango gwentamanyiiko yadde nga sigumanyi nti obaana ndigukola nako neŋŋenda nga nembeera mu kkomera nembonerera eyo gye nasanga mikwano gyange byonna be nabannyonnyolako kuba nabannyonnyola nti mutabanyi wa Kajubi tubadde tuli naye mu Illuminati era kati bo bakyaliyo si papa we namusanga kuba olwedde ye yali ammanyi bangi bali eyo nje wasanga ni musajja wa Katonda ni musajja wa Katonda yansangayo era bwansangayo nakunnyonnyola engeri gye twasisinkana nti bw'oba wagendako mu Illuminati muganda wange osobola okulaba omuntu alina amaanyi yaddega bwa Katonda ate oba omutya ate naye bwakulaba mukiri bw'aba tanywedde akutya kye nabannyonnyolako kyemanyi obulungi nti bwe twasisinkana bwe nti omusajja bwe namutunulira bwe nti jjukira mu kkomera tobeera na nviiri naye wali nalaba ng'ezinvuddeko ng'ate olina kiwalaata n'ogamba zinvudde ku mutwe era ebbanga lye nali mmaze nga nkozesebwa guno omusota nga nina n'obulumi bungi omusajja oyo kwe kwogera ekigambo nga yakandaba bw'ati ate jjukira eby'omukomera oli wakugamba ekintu olowooza akukolerako feyiro ye kuba nze omu ku baatuuka mu kkomera nga ndi musajja musirise nnyo wabula nti naliko amaanyi gange gali ag'enjawulo nga nsobola okwogera n'omuntu yenna n'ankolera kyenjagala lwakubanga gali amaanyi lwakuba gali amaanyi go nali ngalina go gatigana bakukwesamba era nabannyonnyola nti nayita mu bulumi bungi nnyo omusota guno gwankozesa nga ndi mu mbeera y'obusibe eyo natuuka ekiseera n'envunda byonna nabibannyonnyola nentuuka okutwalibwa mu kkomera eddala era nayogerako oyo omusajja walangalira Asani yateekawo nnyo amaanyi osi w'ekitalya nga banzija eruzira pa prison ne bantwala ekitalya omusajja oyo yateekawo amaanyi bantwala emulago banongoose naye nakunnyonnyola nti byagaana bannongoosa nenkomawo era sitiiru nenzira mu mbeera y'emu paka musajja ono bwe yasigala nga zeeno ebweru nga yafulumye kati biri byali tibisobola kulongoosa nga tosobola kuwona
kuba nkugambye nti entuuko zange zaali za kufa this year zaali za kufa era nze kyensobola okunnyonnyola nti emboozi eno Benike nja gikunyumiza naye wentuuka ekiseera nenkaabamu mundeke nkaabemu oba obulumi bwe nayitamu bungi olw'ennaku kubaka Benike tosobola kubeerawo awo notandika okujjukiramu ku baana b'abantu gw'okutte n'osala obulago n'olembeka omusaayi n'otakaaba nga nze omuzimu tegungoba mala okutta gwe omwoyo gwe nenkola ki nengutwala nabanyonyolako era mbagambye empeta ngenda zibaleetera ngenda kwogera ne musajja wa Katonda oyo kuba ebintu byonna ebimu yabikolektinga ebikwatibwako naye ebimu ebyabwe byagenda mu budde obwo bwe nali siriiwo era nabanyonyolako nti n'omukyalo owange yatuukako ekiseera nga ebintu ebyo nabyo bimukozesa era naye n'atuuka mu process y'emu nga nze ginalimu naye n'avunda mu lubuto naye yali yagenze nayo oba lwakubanga gwe byonna byava ku nze era n'omwana n'adda mu kuyiganizibwa era kyentasobola kwerabira kugamba nti n'omwana yawunzika era afudde mu process gye mbadde mukomera n'omwana yamala n'afa omwana wange wagaana owaayo omwana wange nagaana owaayo yatwalibwa ne bagattako ne muzeeyi wange taata wange naye n'atwalibwa bintu nga bikulu era ngenza ova mu kkomera era ogenda kwesanga nti mu luyimba lwange nayimba olwo gamala nayimba ne ku taata wange enfa gye yafaamu byonna bafudde ndi mu kkomera era nga bibakimye mu ki lwange so kyensonga lwaki mbagambye nti bwe ntuuka ekiseera nenkaabamu abalabi baffe abalungi nina obulumi bungi nja baleetera bannange nga we mbannyonnyodde nabo bagenda kuba nga babannyonnyola butya baali batambuza gye bali so far right now ninayo mikwano gyange bali basatu balimu eyo ebintu bakyali birimu abasomose nabo era nga nabo enva gye bavuddemu bafiiriddwa famire zaabwe omu mukwano gwange omu ye yafiirwa taata we ne maama we n'agattako ne mukyala we bonna ne bafa naye era n'awunzikira obulamu bwe ng'ali mu kkomera omulala muwala ye yali asinga nnyo kutumbula bya bisiyaga nga bitambuza wano Uganda ne South Africa ate nga y'omu kuba planinga nga saddaaka ze twali tuwa omukulu ezimukusa ez'abakazi akati naye yafuna obuzibu bwe bumu n'afiirwa n'agenda n'afiirwa yali azadde akaana ke ne katwalibwa ate munaye ffenna twawunzikira mu busibe era bali bagenda n'owunzikira mu kkomera n'omuwala naye yawunzikira mu era naye yawunzikira mu kkomera byonna tujja kubanga mbibaleetera bakole ki babirabeko olina mwana mulenzi amanyikiddwako nga Benike 256 olw'obudde nsaba obeere nga osibula bano abatulaba tujja kukomawo nja kuwa obudde obulala tubeere nga tweyongerayo sooka osibula abatulaba aba UG Now TV abalabi baffe abalungi aba UG Now TV amanya n'eddoboozi bampita Ronnie King Official era nga nze abadde abannyonnyola sitoole yange ey'obulamu ekyagendera ddala mu maaso njagala mbalaga empeta muzirabeko n'amaaso gammwe abiri mwongerere ddala okuwuliriza ddala sitoole eno wa gye yawunzikira era nakati obulamu bwange saawa zino buli mu kutambula mu mbeera ki kuba sobola bannyonnyola kati nga sinnabannyonnyola by'emabega byonna era mbannyonnyole baani oyinza okubeerawo ne neighbour ng'ali mu Illuminati era ng'akupangira kubanga akuwayo nga saddaaka omukolero obugagga so abalabi baffe mwongere okwekumira ku UG Now TV ngenda kubanga nyongera okubawa sitoole yaffe musajja wa Mukama ono singa abakkiriza nankomyawo ku mukutu guno nja kukomyawo amiina yenze Benike 256 obadde ku mukutu gwa UG Now TV gwe wasubscribinga Mukama akuddize watego tanaba subscribinga obeere nga ofuna zino video oba program weziti ezirimu amasavu ezirimu okuyiga n'okutegeera ng'ozifunira mu budde nze yenze nga ayogera yenze Benike 256 gwotamanyi gendako ku TikTok teekamu Benike 256 ojja kutegeera omusajja wa Katonda ono ayogera inshallah Mukama akukuume. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only.
UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.